Kuchalo yo la kwerusa simweru atenze kolage mjiza akurumiri ungeza kurungula adula bibambira akuwamane alinga gamba nawe ululunkana olinga kaloli. Alright, breaking news ebisangidwa hewa right honorable speaker Anita Among mbikulichide mu masa okina kubira ngo byerabirako Fred Lumbuye woninze president Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba tebalina right okukwata omuntu yena for corruptions. Video mu masa onazo hanze kuleteda bana benchuka bagambe nedda bano bali mu diversions era tugenda kola kiho okubiba nga tayebwa naye mu maziga wetwogerera sawa zino kale katugenderera omukyatulese olunaku olwaliro. Video hajimpereka like bubomaze subscribinga wegate ne kumukutu gwa figuno olunaku olwaliro nga bwenkugambye omukulu amanyikidwa nga right honorable speaker Anita Among basanze emotoka ya Rolls Royce eriko n'erinnya lya AAA4 wetwogerera sawa zino nga tiririyo hamugalaji ekyo kate olunaku olwabadde lwakosajjo ekiro emotoka yaliyo kati sawa zino bali mugezako kubeera nga bakola ki badge retrieving bagambe eyo emotoka balina okugitunda sente ezo bazidize Bank of Uganda. Do you think it is a right move? Obe motoka ye bajimulekere ogenda kubotulira mu comment section nenga litunagenda mbira bikuletedde maso soko ulirize omukulu Fred Lumbuye kyakoze General Muhoozi Kainerugaba wamwene taata we YK7 video yino. You don't have a mandate and authority to start to fight corruption when your family has stolen billions since 1986 up to date. Anita Among, as a current speaker, she's not the right person to be that office. And she had done more harms than good, we know. She's a corrupt fella, but she's not supposed to be handled in such a manner without first arresting your family members. If you want to fight corruption, start with your father. And all government officials since 1986 up to date. If you can dare to arrest your father and your entire family, then we can prove it that you came to fight corruption. If not so, just zip up. Museveni handed you that mission to promote yourself politically by cracking down all corrupt officials in the government. But you found us assertive, and we already know the mission. I'm here to expose your mission. Stop fooling Ugandans. Since 1986, your father, your family, they have been storing billions of money to the extent the entire economy is controlled by your family. And I'm here to inform the international community, including Ugandans, that all ministers have been serving Museveni government since 1986. They have been serving Museveni's interest, not public interest. All ministers, ambassadors, since 1986 up to date, they have been serving Museveni's interest and Museveni's family interest, not public interest. So don't dare take yourself to be very special when your father handed over power to you to fight corruption. No, corruption can't fight corruption. Mchidamu, corruption can't fight corruption. Muhoozi, you are totally a big man who also control and manage corruption in Uganda. You embezzled the properties, you embezzled millions of dollars and shillings in Uganda. So now you are arresting Anita Among because also she's corrupt, but politically motivated. Your father is promoting you. Don't fool Ugandans. Echonchimazi njagadde musindika obaka botegere. Era bana Uganda babalya sedeza makudo okubasirwaza nti waliwo kigenda maaso. Yes, kigenda maaso naye oyo wayagala twagantala na corruption. Asoka kwate family ye yonna abateeka emida. Kino no deep information asoka kwate family yonna agiteeka emida. Kubanga Anita Among yakabeera mu government emyaka emeka? Emyaka katugambe 8. Naye Museveni ne banda abadde mu office emyaka 40 sende mekazi babbye. Anita Among mukyamo mubbi tetwagala buli yake naye basoke bakwate family z'abano bonna bazikwate naye bakwate. Awo tuvuddewo eyo messenger gaddo jiba waba Fred Lumbuye ndoza mumuwulidde bulungi nnyo
TE omukulu Alupo Mase ngono yali competitor w'omukulu Right Honorable Speaker Anita Among. Finally essanyu lyalimu wetwogerera ssaawa zino anti kigambibwa okubeera nga side ze Bukedea walina okubeerayo by elections since omukyala Anita Among balina okumutwaliruzira kubanga sente ze yakatwala oba zibasanze wuwe. Oh my god zikabya amazigi nyigila ku miruzi mu comment section bakole by elections obandire ne mujukire bulungi bakola by elections National Unity Platform yebegenda okuwangula side ze kubanga no mukyala Alupo Mase ino obuwagizi. Oh my god bantu bamwagala nnyo batana subscribing Tonda bwakutonda ngo ino omukisa teguzibirwa kkubo. Omukyala gwe bayita Marion Mase Alupo agenda mu by election Bukedea agenda mu by election ate nekijja kyesanga ng'omuwala gwe twali tuwadde kadi gwe bayita Asiyo Florence bamukompromising n'ava mu race. Kati Marion Alupo Mase race agirimu bwomu China Anita Among wagenda kusimatukira kese eno bannange omuwala gwe bayita Marion Alupo Mase ayina omukisa ekisooka yayina obuwagizi Bukedea bino si byakwesudiya. Marion Alupo ne wolaba Anita Among yamufutyanka n'amuvuluga yali akimanyi tasobola kumuwangula ekyo nakyogera oba emirundi emeka simanyi nakumanya. Kati tugenda mu by election bannange omuntu bw'aba n'omukisa bwe tunuulira Nakwedde yabonaabona ne politics bwe twogerera olwaleero nga Nakwedde ali mu parliament yajja n'asanga sides bbiri nga zirwanagana ate nga zonna z'amaanyi okuli eya Aida Nantaba n'eyoono omusajja omulala gwe bayita musajja we bamuyitaani erinnya nga mwerabidde erinnya omusajja oyo nga balwanagana. Nakwedde n'alonderawo wakati. Kati Mase Marion Alupo tuddayo mu by election ayina okuwangula akalulu ke Bukedea ye maama Bukedea bannange omukazi yafutyanka omukazi n'amufutyanka ne tukwata kadi ne tugiwa Asiyo Florence maama bugenda okukeera ku makya nga naye batukoze bwe bati nga naye amufutyanka. Kyolina okusooka okumanya nti Anita Among ne bw'ayita paapa gye yakyala e Roma tasobola kuwangula keesi eno ng'agenda giwangula atya. Agenda kuwozesebwa mu ziri kooti z'abalyaka abakenuzi. Nabagambye ne mbagamba Anita Among agenda kusibira mu kkomera yagalagaana. Eno keesi tasobola kugisimatuka kubanga balina omuzannyirako ebyobufuzi. Musajja ayagala kulaga nti ase okumalawo obukenuzi mu ggwanga lya Uganda. Azze okumalawo obukenuzi mu ggwanga lya Uganda. Omanyi muhoze ekintu kyabala kiri bwe kiti kansooke nkibaliiremu katono nnyo waneero. Abala nti ayagala kulondebwa mu parliament. Kati mu parliament webeerayo omuntu ow'amaanyi nga Anita Among aseketerera nga ne ssente azirina. Olunaku we lutuuka nga balina kumulondera mu parliament n'amwesimbako ng'ate ne parliament yonna yamala dde okugiseketerera. Kati tumukitunuulire nnyo nti muhoozi kyali mu kubala olwaleero kyakuba nti alonderwa mu parliament. Kati mu parliament aba alina okuteekayo omuntu omunafu gwagenda osobola okukontrolinga. Kati bw'osangayo Anita Among nga bamemba ba parliament ebitundu nga 75 ku buli 100 byonna amaze obikompromisinga bibye oba ogeyinza okufuna obuzibu. Olaba ku ssaawa esembayo bwakwesimbako, olaba bwawangula, olaba bw'olina okuba ng'olina kuwamba buwambi parliament ogiwambe. Kati ekyo muhoozi tasobola kukikkiriza na kukyentateyininga. Ekyo tasobola kukikkiriza. Kati there is no any way Anita Among gyagenda kusurvivinga this case. Waneeno bagenda kumufiirako. By the way, poliisi ndabyawo ng'eyogera nti ssaawa yonna egenda tuwa ebivudde mu kunoonyereza bibasanze mu nju ya Anita Among ebizibiti n'ebisigadde. Kati awo wonna Anita Among tasobola kusurvivinga. Ssaawa yonna tugenda mu by election. Maama kannyabo ye bannange nnyinza kulaba ntya nga Mase Marion Alupo ali mu parliament aga Katonda mu ggulu. Allah nali mugeraageranyiriza ku president wange ng'atudde mu ntebe naye ate ekyo kibeera kinene nnyo. Ekyo ate kiba kisusse kiba beyond. Oba mugeraageranye kwani ku Nakwedde bambi Mase Marion Alupo ayina obuwagizi. Oyo omuwala ayina obuwagizi Bukedea omukazi yamufutyanka omukazi n'amukola byonna naye lazimu omuntu w'omukisa asigala wa mukisa. By election gye tulaga peace.
Ebyo nga mbitadde ku mabbali abaana b'enkyukakyuka bo bagamba nedda bana basajja bali mu diversions, bali mu kwekwata, bali mu kwewamba, baagala bannayuganda bave ku mulamwa gw'okusaba reforms era bo bagambye omukulu amanyikiddwa nga Justice Byabakama anytime from now naye banaatera okumulonda since omusango gwe wali mu ICC His Excellency Robert Kyagulanyi yamaze dda kubeera nga agituusayo. Mujjukira bulungi tino guno omwezi His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kumala nnyo buno obudde bwe businga agenda bumalira mu Europe, kitegeeza really likely okubeera nga meeting abanene mu ICC. Kitegeeza ki nti no government ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba it is in jeopardy. So kawulirize mukulu Peter Source ng'abikunyumiza oba ng'abikunyonyola tumanyi tuyongere n'ebirala maaso awo. Vidiyo eno giwa obudde. Okwekwata tetubaganye mwekwate, ne bwe mumala okwekwata naffe tugenda bakwata kubanga mwatubba akalulu. Temwina bye musobola tukakasa nti kati mukola bye mukola nti mulumirirwa bannayuganda ekyapaana. Bwe mubanga obuwanguzi bw'abannayuganda musobola obukwata ne mubutwala nga nekikakasa ku byo ne gye buli kati temunabatuwa DRA form ezikakasa nti mwalondebwa. Temwina bye mugenda tugamba tukakase nti gye mukola mukikolera ffe. Era twongera okujjukiza buli muntu yenna akolera Museveni n'akolera abantu bano nti kimanye nti bano abantu bakozesa bukozesa. Ebigambo bino bulijjo tujja tubibagamba ne mu nnaku 2-3 eziyise mabega na postinga video ku yali chairman w'Entebbe Kasama lumukozesa essaawa zino ali luzira. Era nyongera okubiriza abalwanyi mwenna abasitwago baganda baffe tobeereyo n'ofunamu mutima gwonna ogwagala okukolera Museveni kubanga ye bw'amala okukozesa abayina okusuulawo ate ensula gyakusuulawo tebanungi. Ate kyennaku nti bantu mmwe temuyiga naddala ab'enyaleero. Abo abantu si bannammwe si bannaffe, tebabaagalangako era tebali baagala, just babakozesa bukozesa. Ekyo mukiyige n'okuva kati buli akolera enyaleero, buli akolera Museveni weesibe mmeka. Iffe bannayuganda temuyina kye mugenda tukolera mutukakase nti mukola nga akalulu kaffe ke twalonda emisana mwaka bba. Byonna mubikole mugenda mmala bikola naffe tujja bakwata kubanga naffe mwatubbanga bannansi ffenna. Byabakama obaddi oyina otunyonyola obulubi bwa Museveni giwa bujja. Oyina otunyonyola tetunnakuvaako omusango teguvunda. Yensonga lwaki kati Anita Among oluvannyuma lw'okubba amabati kati myaka tetugenda mu 3 2 naye bamukutte kati. Kitegeeza ki nti omusango teguvunda. Byabakama essaawa zonna tujja kukwata era ojja binyonnyola. Omukisa okyagulina okyasobola okubuulira ensi amazima ne wejjeerera. Ne bwe tunaatuuka nti kati bannansi ffe tukwekwatiddeko biba bikyuseemu biba birala. Tambuza video, sharinga video. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati nkubuulira
ne bw'osalawo n'okwata paalamenti yonna n'ogikuba eruzira musango gw'okulya enguzi naye nga mu famire yammwe nga tonakwata kitaawo nga tonakwata mukodomiwo Saamu Kuteesa nga tonakwata abakyalo oyo permanent secretary wa health oyo nga tenakwata aba David Bahati nga tonakwata bamutulaki nga tonakwata kana akakacha k'obugulu bwe bayokyawo kana akabba banka nga tonakwata maama wo Janet gwe tubulira nti kati mbunno yafa mbunno nze tolina diversion gye musobola kuleeta nenzija kukubanja DRF ekyo kikafuuwe era mwe bannayuganda mwe bakomerera bali mu kusanyuka bano muli mu bbawa legitimacy ey'ekisiru okitegeera muli mu bbawa legitimacy mwena ndaba mukyamuukira ki anitamu nga abadde abayamba ki tewali we bamukwata gwofiirwa ki ofunamu ki ofuniramu wa we bamukwata olwedde mukitegedde nti naye abadde papeti kakati ofunamu ki abasajja bali mu kunoonya ka legitimacy mbonno abazungu babagamba simanyi bw'oba oyagala tweyongera okukolagana naawe sooka olwanyise obuli bw'enguzi mu gavumenti yo kati ye naye kontrakiti n'agikwasa mutabanyiwe kakati bali mu kunoonya legitimacy muli wano musanyuka gabalemye kubanja DRF nga bwe bakwata bali eri naffe eno tubanje DRF okitegeera Saamu Kuteesa bwe yali Secretary General wa United Nations ekitongole ky'amawanga amagatte ng'akolagana n'omu China baali enguzi yakakadde $50 ejja dola n'agiwaako Museveni $50 n'agyesigaliza nga tannaba mukwata bagenda yabba sente mu Bank of Uganda ku kamera ng'ezimulaba ne bamutwalamu akakiwo ka Kosasi ne balaba buli kimu nga yabba sente mpaka n'olwaleero takwatwangako bamutulaki yabba sente mu kitongole ky'ennyonyi Uganda Airlines mu kakiwo ka Kosasi kajjayo obujulizi bwonna mu buli kimu teyasoma nakuso mpaka n'eleero takwatwangako Amama Mbabazi yabba sente ez'ebidiba takwatwangako oyo Jared Kataha abbye sente mu business mu ministries nyingi sente z'ebitongole nyingi zabbye takwatwangako okitegeera ekintu ekyo kati abo obanga tona bakwatako eyo nagisi eyo diversion bannayuganda eno diversion baleke bavuga bintu bya kisiru ndiye no manja DRF omunzeka muliye mubukira bitabakwatako bwe mu commenting simanya bikibi njalo babwira gwe tunulira list ye bali mukwata abo bonna bali bo opposition bonna bali mu kugoba bali bo opposition Anita Amongo yali we FDC Tayeba yali we FDC abo bonna bo bole simanya bikibi byonna Gasia naga wa bulolo bano bonna bampuga bajja bakwa eno diversion bali mu kwejjamu kawukumi bo waabwe mu 50 ya master plan batekamu ekintu nti enguzi is not a criminal offense ngo kaso omuntu abawa akabano bakiteekamu bakiteeka mu amendment gye bakola mu 2006 enaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokusatu Museveni Kenya yalesa n'agamba nti omu ku bo bw'alya enguzi tewali musango okitegeera nje nakibateekerawo wano eno mu kirabe kitegeeza nti wobanga toli omu ku bo bw'olya enguzi basobola okukwata kyova olaba Matiya Kasajja Nabbanja ne Nandudu bwe babba amabaati Nandudu yali mu kkomera yekka kuba ye tali omu ku bo muli wano mubuukiramu bakutta Amongo mwena abamu ndaba musanyu osobola okusanyukamu ninjagala obbawira nti ekyo kya Amongo kinna Uganda oli akutte si munnansi mwe muveeyo tubanje byabakama atuwe DRF kale babakwate ne naffe byabakama atuwe DRF tulesha mugiteeke eno ku byabakama babateeka bayiwawo diversion ku diversion bannange era mugendeddeyo mubuukira buli ekiba kizze muli focusingako ddimwe bantu mmwe tubanje byabakama atuwe DRF